Yes, mbandiza akade kano mwasibye mutya muli mutya ndakubasaba musubscribe ngate munyigene kale bagita Fadi TV yuki waliwo ente ezibbidwa mu bitundu by'ekakumi ngena kwambe kutusako no Fadi TV yuki ani kati Christmas etabusi abaye batanse okusena ebisolo by'abantu badde bazipise mu super custom jolengera okusikulu niyo bana y'Ababi abantu mwenamwena abalunda mwegendereze kubanga bagenda kubaanula ojage nokere nkyanga obubuzi obwo nababwetiisa obuligabo obubuzi bwo bonanga babwetisse namwe abalunda enankaniza mmwe eri abalunda empunu baziyita mpunu manya asinga tuziyita mpunu ezino empunu zino zamuzitegeera bulungi nnyo batera zisalanga mmeka obanga 24 simanya ngoba 23 abazirunda oba olunda mpunu oba olunda nte oba olunda mbuzi oba olunda bumi oba olunda nkoko mubere stand by kubanga bagenda kuzeedika munyagenda kale kumabazi batutteko dda kati bano polisi siye zibasuuziza olunaku olwaleero polisi etundibeka kumiro esazeeko emmotoka namba UBD Toyota namba UBD B356B Toyota Super Custom ebadde yetisse ente eziteeberezebwa okubanga zibbidwa ekidduka kino kisangidwa mu bitundu by'Ekakindu nekihuna Oyima Road bagamba nti bano abagibaddemu badussemu emisinde era nga bano baleseemu ente 3 emu badde yatiddwa n'okuttibwa bamiroza kadde bagisaze nga bagitwala ku ki bagitwala ku lufula omanyi kati mune guno omwezi guno gwa Desemba ebise bisinga abantu bali mwezi ogusemba okubayingiza omwaka omujja abantu abasinga kati batasana dde okulya Christmas eri abantu abasinganga mu wiiki zino bweziti baba balya nnyama bakola biki nga Christmas egenda tutuuka nga bo babitandikako dde ebya Ssekukkulu kati zebbuki ezisinga abasinga basali nti naye ng'ente nzibe okunoonyeza kukyagenda mu maaso era nga kitegerezebwa nti ente zino zabbiddwa mu Butema Sub-County mu disitulikiti y'e Oyima bali mu kubanga poliisi egatagata information esokubanga emanya bani banyini nte erabe ng'ente zino zikola ki zibaddizibwa munaye byemu ku ebitrending akadde kano ku mitimbagano egya social media bagiyita Fadi TV.